Bishop twamutuuzizaako jjo omuyaka yatyaimeko memwali muli kumusu Professor Dr. Grace Rubale kati ye mulabirizi kati yazze mu bigere bya Naimane aweereza bambi so naye nga mutongole olunaku olweggulo tumwebaza era twasaba n'abakristaayo nti bw'abaawo ebyasoba ku Bishop Naimane yawuumwire mumusoniwe waliwo wembaire ntya ate era mulwanyi omuntu yena omulamu asobola mulwanyi kuweereza abantu myaka gyagaawo niwe olikola obulungi otya anti waliwo wetubaire tutya abantu bajja kusiima ng'abantu bali kuwaya ku byabaire Bugembe eyo ni kyaki ole yabuuza ati waliwo Bishop eyayidde ku mukolo ogwo akoba ati kyaki yamala yamusoniwa akoba ati mpegano kyaki omulimu omukulu gwakulyo wamu kusoniwagana owebugwanjuba oyo yawulire buwulire kyaki bwe batasobola kusoniwa nakirowoozaamu nti nowaife mwene ayinza okuba ng'alina ensobide ensobide baawo nze n'okukyetaako neetonde naye abakulembeze abasinga tebabaddeyo Busogo no bale baidini bano aba campaign bona kabiri baide bakoleki obisera bya campaign naye gwo omukolo gunene nnyo babadde balina oba nole gwe mukoba nti nasinga bunene mwabo abana byabufuzi yabaire aliwo dia nani ono taidi mwana ndikwenda musabire ku abantu babiri kusokera omwembe wefe gobeta David Vice embera tinungi alina ekirwaire ekyamuzinda kyamukuba ku buliri aye ekirwaire kiri kumuluma ino ine embera tiya mulembe wotula munwa bamuloga ekidada balya buli bakirya buli bakuwera mu mmere ekidada bakiroga batya batoola omwana omuto bano abaana abavaamu abakyala bavaamu embuto bakaza omwana oyo abamukalu bamusekula bamukolamu obuwunga pega ati omwendo okulya naddala nga iwe buli wosanga kulya bagema obuwunga obo bakutera mu ivwa so olya nga endetandika kukwetumba erwise ekwabikanako anti abasoga balina erogolezani gwe kati owokubiri mulwanyi oli kuwuliza webukoli genda maaso namba maze awumba maze abendo okuloga ku kidada naawe webukoli omulidde owokubiri ni mama waife alitwala kadaga yena yetaaga tuteemu esaala batugaye bamutute kumujanja ali mu idwaliro bamutute ku kyaki waliwo social media nga bagamba nti bamutute mu ddwaliro Nairobi Aga Khan yavudde case clinic so kyetaaga tumube nga tumuta musaala kuba obulere buluma muntu aba yeetaaga esaala daife tulumisala bya campaign alina kuba nga ali eno alikutambula kunonya mulwanyi alina byakyankobera jakikobera nga tuviira kumu kyogere kubanga oyinza okubaawo wayenda okuwuddisa abawuliriza mbutu wayaino akalulu akali kunyoka mwiganga kabereka kali kubaako kabiri mu bitundu bindi iganga eri kunyoka mulwanyi Mariam Sefu kyalikoleye nakugamba iganga nikwogera ku iganga ali kugana Mariam Sefu Mariam Sefu waiganga omusajja ono ajojwas swibe owaba mulwanyi wenyale mabigako yagamba wiki eyowedde actually yagamba atayagala abantu bamutamye okumusuma buli kaseera mulwaki tokubalaali ng'ate yakaluwa kanoonya nyumba ku nyumba muyiganga eraga nti afunye n'obumu ku buvubuka buno bwe bayita eggaali obutandisa okumusoosonya nti agwe akalulu kavuddeko agamba nti ye alina strategies ze ez'okunoonyamu akalulu si byakusindika nti ate tuuziza olukiiko lwamanya ab'enkiiko omukulu atakulimba kabakuba enkiiko zaabwe yewaali ebya NRM tibiba bya muntu mbuyiwo obaawo aba ne strategies zido otambulira ku strategies da kibiina so etegeeza nti temuyambye kiki aina tuyambe tutya bw'abanga yegaine mwene yakoba timu kunina strategies zeda ojobona muyamba ki mwene yegaine eganga ku lw'omukaaga abakulembeze abeesimbyewo muli Menyoteni Muwuma ni baine bonabona bajja kuba ku Jeni Jeni gundi ya chafa jeta batya naye Jeni Guest House bajja kuba ku lw'omukaaga mu program fenda birwamu so likuba sabuli omwaide
tumutaida kuderega naye buli omaide ni byajo okukolera abantu tibana ndinzege naba mumpaire obubaka obame wa parliament iganga municipality abaliwa abo mwidini nabo nojja kutyamisani kobera ko gwenda tuyamise buli abesimbye anti ngani bampaire ole wali watagenda kujja wenda ba abubo ndiro bisatu ole bitanda bya government bali oyo wali ko bono nakani wekirobozi